jako akawuwo. Abakungu okuva mu kitongole ekikulira ebibalo mu ggwanga ekya Ubosi olunaku olwaleero basinkanye abakozi okuva mu bitongole ebyenjawulo ssaako ne bannamawulire okubanjulira ebyava mu kunoonyereza kwabwe okukulungudde omwaka mulamba n'ekitundu nga baagala okuzuula obanga waliwo enjawulo n'okwo kwe baakola mu mwaka 2015. Okunoonyereza kuno kuteesa essira ku bantu bennyini abakolwako okunoonyereza mu mwaka 2015 n'ekigendererwa ekyokulaba nga waliwo enjawulo yonna mu nnyingiza yaabwe ebyobulamu n'ebyenjigiriza ng'akulira okunoonyereza kuno James Muwonge bw'annyonnyola. Tunuulira engeri gye tuli tugoberera abantu be bamu kati tufuna embeera zaabwe ze baalimu abo abaali abaavu kakati bameka abakyali abaavu oba bameka abaava mu bwavu ne babeera nga si baavu ate bameka abataali baavu era abasigadde nga si baavu. Okunoonyereza kuno kulaze nti bannayuganda ebitundu 9 baali abaavu lunkupe mu mwaka 2015 era bakyali baavu ddala ate bo ebitundu 9 abataali baavu kati ate baavuwalidde ddala ng'ate bo ebitundu 73 abataali baavu nnyo mu mwaka 2015 era bakyali yaddeko. Abo abaali nga si baavu obutundutundu nga bukupe bwe bamu naye ate ne bafuuka baki ne baavu naye nga waliwo okumpa ebitundutundu 73 tebaali baavu era baasigala nga si baavu kugamba tutunuulira abantu be bamu embeera gye baalimu ne tubaddamu ne tubatunuulira mu mwaka guno oguwedde naguno okutandika nekitulaga nti bangi ku bo baasigala mu mbeera nga si baavu. Okusinziira ku James Muwonge eyakuliddemu okunoonyereza kuno abantu abasinga obungi be baazuula nga baavu mu mwaka 2015 era bakyali baavu ddala nga bano nno ate beenyigira nnyo mu by'obulimi okusobola okufuna ekyokulya. Naye waliwo abo abataali baavu ne bafuuka abaavu naye ate waliwo nakusingira ddala waliwo abo abaali mu mbeera ey'obwavu ng'era basigadde bakyali nga baavu kati era kitulaga nti abo abasinga okuba mu mbeera ezo kugamba basinga kubanga mu gundi yakulima benyigira mu agriculture naye ate n'ekirala nga tebaasoma nnyo kugenda wala. Mu bitundu by'omumambuka g'eggwanga abantu ebitundu 14 be baasobola okwetaasaako nawookeera obwavu okuva mu mwaka 2015 so nga ate bo abawera ddala ebitundu 16 bavudde mu mbeera eyayaddeko ate ne bafuuka baavu lunkupe. 14 be baava mu mbeera ey'obwavu ne bafuuka abatali baavu ate 16 ne babeera nga bafuuka baavu baali baavu naye ne badda mu bwavu. Kati nga kikulaga nti n'embeera zino kusinziira kuba ku ekitundu ekirimu kugamba buli kitundu kyakosebwa mu ngeri ya njawulo okusinziira ku mbeera nga bwe yali n'okusinziira ku mbeera bwe twagisanzeemu mwaka oguwedde. Okusinziira ku kunoonyereza obwavu n'obutasoma businga kubeera mu bitundu by'obuvanjuba mu Busoga nga kino bukivudde nnyo ku basomesa abeebuzaabuza ne batalabikako mu bibiina okusomesa baana olw'okuba ng'oluusi baba bagenze kunoonya ate kawogo okuva ewalala. Ebikyalemesa bawa ensonga nnyingi abamu bagamba nti baba bagenze kufuna ensonga ezimu ze bawa nti baba bagenze ku district kulaba district education officer abamu baba bagenze kunoonya ssente babeerawo ensonga gye bakuwa naye ekikulu kiri nti kati oba ensonga ntuufu oba si ntuufu obuvunaanyizibwa ffe kyetuba tunoonyeza nti. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Omukulu w'essomero batugambye nti olina kuva mu kibiina ku ssaawa bwe ziti kati ensonga ekututte kati omukulu w'essomero yaba n'okubanga ffe bwe batoli mu kibiina oba toliimu